Okay, embeera bweto bwekyagera mu maaso n'okubanga etambula gwe na Uganda yonna gy'oli gyogera mu maaso n'obanga otugoberera baguyita Next Edition TV. Tugamba tukuweereza sinzira mu kibuga Kampala, eggwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni, ekibuga Kampala ekikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga n'okubanga ate otambula naffe. Nate era olunaku olwaliro nkomezaawo k'omukulu omukenkufu mu nsonga ezimu ezitambula munda mu ggwanga, omu ku ba technocrats ab'enjawulo, ebitiibwa bankuwadde bingi. Binzo okunkubye Kampala. Buuza ku balabi ba Next Edition TV tandikirawo. Ese ne banyabo mbalamusizza mwenna abalabi baffe wona we musinziro tulaba bafunye ebirungi mu mbayo za yuza. Ate abafunye ebibi tubasabira Mukama abeere nga abangwiriza. Enzo wamo wa bulijjo Osimamiro Shanix ali wano ne MC Mayor. Ate leero tuzze tulabe ebiki bye tusobola okugabanako ebimu ku ebyo ebitono bye tulina etusuubira okubanga nti no munnange bwe tubanga tugabanyeeko naawe bisobola otuyamba okutuusa ensi yaffe oba okutuusa embeera zaffe ze tuwangaaliramu. Wabusiba Ben awo wennyini nnyini tetugenda kubanga tulwawo waliwo ensina ku lubaawo okusinziira ku biriwo Nobert Mao era Ssenkaggale sigamba nti yaliko wabala Ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party amaze okukakasibwa nti enteeka ekirowoozo kye agenda kukireeta akyanjula eri Parliament akadde konna Sinakindi n'abaka ba Parliament batandika okukubaganya ebirowoozo ku tteeka lino ye lyalowooza nti liyamba eggwanga agamba nti mufunze mwayagalira okubanga okulonda omukulembeze w'eggwanga kuggyibwa ku bannansi mu tteeka lino terulimu ekyo kyokka kyokka lirimu ekyokubanga ababaka abakyala bafuga ebisanja bibiri wabakulembera ebisanja bibiri mulimuko n'obuntu wano obulala bwendabyemu ekirungi nti omuntu gwendi naye oli expert ate ensonga ozikwata bulungi ndabyemu ku kyokuba cabinet to debate MPs move the president mulimu women MPs to serve for 2 terms presidential term limits to return. Kakati bwe mbadde mbitunuulira ekinzijidde mu bwongo tukkirize nti mu Uganda temubeerangamu opposition because ono ali mu kuleeta etteeka lino y'omu ku babadde emabega kaawe emyaka mitono nnyo emabega abavumirira President Museveni era nga bamusaba awummule. Olwaleero is proposing etteeka erigamba bannayuganda babaggyeko eddembe ly'okulonda omukulembeze. Bwana Kasirio n'omulabi waffe gye buvuddeko twali wano ne tugamba nti no buli munnayuganda naddala fe abawangaalira mu byalo gavumenti eno yandibadde tuteekerayo ensako etusasula okubeera bannayuganda. Gavumenti eribenga etusasulanga tutere okwozisako nga munnayuganda ogenda nojjayo akasente etusasule okubeera bannayuganda mulimo gufuuke ng'omulimu lwakuba buli bukya ne buziba wabaayo ekivaayo. Ebizibu bya Uganda ku Uganda byerina bw'oyogera ku Nobert Mao erinnya lya Nobert Mao omanyi bw'osoma international relations twalina president I think omukulembeze w'ekibiina mu China baali bamuyita Zedong Mao naye era yali wa DP. Bw'otunuulira ku bya Nobert Mao byaliko essaawa y'olwaleero byefaananyiriza ebya Zedong wa Communist Party byakola. Regardless endowooza ya Nobert Mao 100 ku 100 ntuufu ogireeta bannayuganda gye beetaaga naye mu nsi mwagireetedde tekola. Sikategedde bulungi. Bannayuganda mu bwongo obwo golowooza nti beetaaga okubanga si be balonda president abakulembera. Nkugambye ekirowoozo kya Nobert Mao kirungi nnyo naye mu nsi mwagireetedde tekifiitingamu. Kirungi kitya? Mulimu amawanga gye tuyinza gemmanyi nti ndowooza mwami Nobert Mao minisita w'ebyamateeka mu Uganda ge yatunuddemu na benchmarkingako okwagala okulaba kimu kikola. India abantu ba wansi tebalonda president alondebwa abantu balondemu.
Germany tebalonda president abantu ba wansi ba congress ne parliament belonda president. South Africa tebalonda president yawo woni South Africa wano aba wansi ba just bibiina bitula ne belonda bana ate nkungana zitulaba Julius zakola abanonyaki Julius aba akunganya buwagizi ebibiina bye kifune bwe bamala nga bwe twandigambye kati parliament engeri tulina NRM ne FDC kati FDC erina okukunga abantu baayo balonda ababaka bangi bagende muki mu parliament mu babaka omwo batuule berondemu anaabakulembera ekikozesa ezo mu nsi ziri biri ebintu nga bibiri ekisooka kwagala kubeera na president atalina side Uganda president wa NRM siwe kiri aliko wa NRM yes mu nsi ziri mu Germany lwaki basalo ne bagamba nti president alondebwe parliament kwagala kukuma ekitiibwa ekya ssemateeka bwe tubanga tulonda executive ba ministers baani process enabeeranga bweti kati kyawukana mu Uganda kati nina kyenjawo kubuuza Chester tegede bulungi olwaleero ne mu South Africa ebibiina gyebiri bwe tukunga ekya Julius oba ekyani oba ekya bonna abakulembeze ne kitwala ababaka abangi mu parliament kitegeeza ekyo ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament ojja kusanga ng'omukulembeze afuga olusi yavamu ekyo ekibiina ekireesa ababaka abangi kati wano wekinyumira gwe balonda okwesimbawo abatava mu bibiina ebyo byonna semateeka abatava mu bibiina ebyo byonna yes semateeka waabwe abawa olukisa katugeze India wetulina Narendra Modi nga prime minister sina president prime minister baina enzikiriza ya gye bagoberera eyabwe ne babeera n'obwakabaka obwabwe kati mu bwakabaka kitegeeza omuntu gwe balina okulonda alina okubanga ali neutral okusobola okugaata abo bonna olwaleero bwe tunaalonda ne tugamba nti no etteeka lino liyise katugeze babaka ba parliament bagijja kwerondamu anaabeera president Uganda ekitasoboka nope esobola okubanga y'amaanyi kiki tugambye nereeta omuntu waayo n'awangula kati oyo abatajja kubeera neutral alina okudda ku sayidi ye ey'ekibiina kiba kisigadde nga bwe kiri ekyenjawulo ekibaamu nti ne sente ezandibadde zisaasaanyizibwa mu kunoonya akalunga president ziba zikendezeddwa mu kulowooza okuko minisita Norbert Mao takiretedde mu feeling za kwagala kusanyusa na kutuukiriza bigendererwa bya kibiina ekiri mu buyinza kikulemberedde kumpi emyaka 40 oba ddala akirese ku lwa bulungi bwa Munnayuganda olwaleero Norbert gomanyi olwaleero omukyala bwafumbirwa mu bufumbo alina okubeerayo n'akenjawulo akapya kakola buli lunaku omukyala kasita afumbirwa mu maka alina okubeerayo n'akapya naddala ng'omusajja amwetaaga buli lunaku aleetayo akapya okalabye kano kiki kyabanoonya okuzza bujja obufumbo oba omukwano gubeere naddala ng'olina gye wamusigula olwaleero mwami Mao nga constitution nga minisita w'ebyamateeka mu bintu byandibadde alowooza ku bizibu bya Uganda amateeka amanyi weegali yes kyenzikiriza nti munnamateeka omutendeke abimanyi kiki ky'osobola kuleeta nekisigala mu bantu erinnya lyo eribadde lyebase ne liddamu ne liwulikika mubadde maze ebbanga ki nga tetogera ku Mao DP eri wano si kuba lintuma wano libadde ddene nga tusobola na kumanya nti no DP gyeri olw'ensonga nti n'abali mu DP bakkiriza ne bagamba ekibiina kya Mao n'ekibiina bonna ne basirika bamukasambidde bandi bonna ne basirika kitegeeza ekibiina ne kigenda mu sleeping mode kati awo laptop ebadde yeebase kati wano azuukusizza Norbert Mao azuukusizza
nga ye kati erinnya lye sirye tuli mu lyogerako bwe tutandika okulyogerako wano ebinyumira negotiation and bargaining stake erinnya negotiation and bargaining with who? Ani aronda wetogera ku with who ani aronda ani aleta Mau okubeera minister nti Museveni ekiteeso kyaleeta kifevaringani Museveni kati bwabanga omanyi wali akantu kakweseeyo emabega n'agamba ababaka abakyala bafuga ebisanje bibiri bw'oba onoonya abanaakuwagira olina okubawa ekinaabangwira mwami Museveni we baali bajjako ekomo ku myaka kano ke yakola akayamba ababaka okukyangwira omuntu yenna mwalimu ebintu bibiri ekyokujjako emyaka n'okwongeza ekisanja ababaka kive ku myaka 5 kigere ku myaka emeka 7 simanyi bannayuganda ekyo bakyerabira dda ababaka ne kibakyamula ne bagamba bwe tujjayo ekomo ku bisanja ne tusa n'emyaka omuntu gyavuganyizaako naffe ekisanja kyaffe kive ku myaka 5 gyeyongere gigende ku myaka 7 tuba tuyita ne bayisa kabamala okuyisa batwalayo etteeka olisayininga yasayininga kino n'akigoba eky'emyaka 7 ne bakiscrappinga off ye 5 ne bajjako age limit ne kiyita ne basana kino emyaka 18 okkirizibwa kasoba ngo oyina ebisanyizo ebikukkiriza okwesimbawo ku kifo kyonna ekya president byonna twala tugende kati mwami Mau yagenze mu katabu oba mu ntebe ya mwami Museveni n'agitulamu bw'ati n'agamba kiki kyensobola okuleeta mwami Museveni n'awulira nga nkimukoledde kati wano bwe tubanga ababaka be beerondera president kubaka tetujja kujjawo kyogamba nti mwami Museveni kati emyaka gye nina mukulu wange ebintu ebimu agamba